Enansana mu katundu awali amasundiro g'amafuta, amaduuka, akatale ne banneekolera gyange mu biti eby'enjawulo wakwatiridde oluvannyuma lw'ensasagge mubadde obunyazi n'obutemu. Abeerabiddeko n'agaabwe bagamba nti eggandayo ly'amalega eby'emisana olwaleero abazigu b'emmundu abadde beenaanisa obukookolo bazinzeeko ekimu ku bifo gy'oyinza okuyita entabiro y'obusuubuzi mu kabuga k'e Nansana ne bayingirira ssemaduuka w'ebyeyambisibwa mu kuzimba eya Cheap Hardware obudde ne budda ku bunnaabwo. Babadde bana n'emmondo nnya bagenda ne babba wano nga babadde masiki mu maaso naye bamaze okubba omu abadde ayimiridde awo amalanga ayimiridde wano bali akatuuka esasi ne livuga naye setegeera nti ki esasi netalifaako kati lwaddawo ne buvuga mulalaga munange gwembadde nagamba agoma ki masasi nenyinya waggulu ku ki ku motoka waggulu ku trailer okutunula eno nga ndaba abasajja bambadde obukookulu babadde basatu bendabyeko. Kigambibwa nti bassempappe bano abadde ku pikipiki kika kya bajaaji ne TVS ezaakazibwako erya Kiwaji balumbye butereevu awaterekerwa ssente. Ongeza okuva oli waggulu okujja nga bakkirira emmanga naye nga bali bana ku pikipiki nnya era zikule sayidi ebadde Kiwaji ne zibokisa kweteko bokisa ne Kiwaji naye nga asembe mabega eno nga ziruka zigenda mabega badde ajja kuba zendanga zigenda mu maaso era nemmanga wali baga bakubyo obwemanga esomali obwemanga naye baga bamukubiko wa bodaboda yabadde ali kuyibye nga avuga yibye abadde amanyaba kugenda nenga kati oluganga lyaffe linaterera. Abamu ku bakozi mu hardware eno batutegeezezza nti manager ategerekeseeko erya Atuhuru Jime kitaawe tategedde nti abazigu bazze beetegefu okuziyiza abaana ab'ekikka mu maaso akaseera kano kabadde kantuuko era mu kugezaako okubeŋŋanga tebamuwadde kyanya ne bamukuba amasasi n'omukozi omulala Aluho Frank ne lukazakaza. Pikipiki esoose eyimiridde wano ey'okubiri n'eyimirira wali eyokusatu n'egenda awo munda ne bavaako ng'abantu ba bulijjo ng'emmundu ziri mu bikooti ne zivaayo ne batandika okugamansa kati waliwo emmotoka ebadde eyimiridde mwe muvudde abayingidde munda ne batandika okunyagulula ssente naye abasajja bakubya amasasi nga tebageekuya. Okumanya bansanga bisibe bano babadde bamalirivu okuggusa omupango gwabwe bawuddiisizza abatuuze ne batuuka n'okuyimiriza akalippagano n'omugotteko gw'abakakalabye gyabwe era mu kukuulita n'omunyago gwabwe bagenda bawandagaza amasasi. Oluvannyuma lw'essaawa nga 2 ng'ab'ebyokwerinda beetawula mu kifo kino ekibadde ekizingize kawangali ya poliisi ereeteddwa okutwala emirambo mu ggwanika omubadde ogwa manager Atuhuru Jime ne Aluho Frank. Wabaddewo abekkokodde poliisi olw'okulwawo okutuuka ng'ate amasasi gatokotedde akaseera kawanvuko. Poliisi y'okuyeeso amala essaawa zino bakubidde amasasi yeeso amala eddakiika 4 wali eri weewala okubanga temunatuuka waneera kitulaba ekintu ekyo kirimu omukono wakati awo. Lwaki poliisi tezze kitutte amasasi gavudde eddakiika nga 3 bagakubye wansi wammanga ne bagakuba mu kkubo lyawo ne bagakuba naye nga bagakuba mu bantu. Twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Onyango Patrick n'akakasa bino era n'ategeeza nti abalumbaganyi bano babadde nga abaliko olumanyo olw'akaseera mwe bajjidde. Ababi bano bagenderero babatayiminze essaawa ey'okutwala ssente mu banka ne bayingirawo ne baba ssente. Omuwendo gwa ssente gye babbye tetunaba kumanya tukyagezako okubalansinga ne bannannyini dduuka. Onyango yeewozezzaako ku by'okubayita bassemugayaavu ng'engajaba eyeebakira emikono gyombi neerabira ababbi. Mawulire ngeri gy'otuwa amawulire oba otuwa amawulire mangu naffe tutuukawo mangu naye oba tetufunye amawulire awo obuzibu bw'ekikola ki bwe bubeera anti mwe mulaba kintu nga kigenda mu maaso ekifo ky'okukubira poliisi essimu nga mwe mudda kuki ku nsonga zaamwe ekifo ky'okutegeeza poliisi amangu nnyo poliisi esitukirewo
egende ekola ki ekole omulimu gwayo. Ebifo nga bino bibaako kamera enkesi kyokka obumenyi bw'amateeka obw'engeri ng'eno bugenze bufuuka kagende kadde naddala mu bubuga awali entabiro by'obusuubuzi ekireka abakulu mu by'okwerinda nga batakula mitwe ku ky'okukinogera eddagala. Mike Mutebi, Kefas Mayumba, be babaddeyo ku Delta TV Amasukulumu.